omulabi waffe omulungi nkwanirizaako ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwante, mukutu ogwa YouTube. Abasubscribinga ku channel eno n'abalayikinga twagala okubanga tubebaza, mwebale kubanga mutwagala ate era mwebale kubanga mutulowoozaako, mwebale kusharinga link, mwebale ku subscribinga kutegeeza abantu nti nebyo Farm Business Uganda. Netwebaza n'abantu ali Middle East. Waliwo omukyala atera okutugobera muyita Aliet nanteza omukyala maama gwe wundoza wetegedde oli otugoberera nnyo, naye njagala woba okomentinga otegeke ekitundu mwova. Naye n'abalaba video zaffe zonna bajja ne mutuwa emirimu, twagala okubanga tubebaza nga Farm Business Uganda. Olunaku olwaleero tuli mu district ey'Eyiganga gye tugenze bayitayo Idudi oba omayidisa Eyiganga. Ye yavudde omukyala yatulabye n'abanga asobola okubanga agamba nti nina ekifo kyange njagala kubanga nsobola okubanga ntandika okubanga nnima ununda soli. Wano wetuli waliwo engeri y'ennyaanya, yali ataddewo ennyaanya naye ekirwadde ekyamutuuka tekimuyisiza bulungi. Kakati bwe yalaba YouTube naga ate ninaanya amazzi, lwaki siiteekawo ebiryo by'ennyanja yebigere bino byolabye nga tutaddemu etubanga tusobola okubanga tujja okubanga tuna wetuli poloti bwoba oligirabye eri fuuti 7 ku 8 omulabi waffe omulungi. Era tugenda teekawo ebidiba fuuti 8 ku 7 tugenda teekawo ebidiba wabinda beebi. Kankati gwe bw'obanga oli eyo naye nga gy'oli oliraanya amazzi naye nga byokolerawo, era bw'obanga kamera yaffe ekulaga nga baneiba balima omucere gye guli n'ebirime ebirala, oba kamera ndowooza ojja kubanga obalaga akulaga nti waliwo ate ebirime ebirala ng'omucere n'ebirime ebirala. Naye ffe tukugamba nti banga olima ekintu ekigenda mangu okukubanga kikuwa ssente mu mbeera efaana bw'etyo. Kati bw'obanga osimye ekidiba kinene Karola nakuyama n'oteekamu ebyennyanja byo100 buli kidiba, engege eyo n'emala emyezi 8 katugibalira awo. Ekiro y'engege eri ku ssente mmeka ewamu? Engege eyo nga tusuubira okusoba wakati wa kilo namba neziyitamu, oba oli kubanga okitegeera. Kakati omulabi waffe omulungi njagala kubanga nkutegeeza nti olina ettaka oliraanye amazzi naye oli kubanga odda mu birime bigenda okubanga bikusembya. Bw'oba osimye ekidiba kyeyo kapita ewedde emirimu nti n'omwana we asobola okubanga agisikira. Lwaki agisikira? Nti ekidiba togenda kiziba nti okisimye omala okizzeemu ettaka, nedda. Ne wooba ofudde gwe omwana wo nga yasigaddewo n'omuzzukulu ajja kukozesa ekidiba ekyo. Tulina ebidiba byetusimye nga n'abantu bazadde baabwe baafa kubanga Farm Business ngazi, naye nga bazadde baabo abaana baafa naye nga ebidiba byo bikyagenda mu maaso. Kakati bwe wobanga oli eyo olina ettaka naye nga oli kulafuubana n'ebirime bigenda okubanga bikusembya zoni buli sizoni ejja noga nti nfiiriddwa naye ng'oliraanye omugga, ettaka lolimu osobola olifunamu amazzi, oba nti nno wooli waliwo amazzi, oba gwe kennyini okusima amazzi wandibadde nga weetanira okulunda ekyennyanja. Kankuwa example yino, ekyennyanja togenda kigema malekisi ng'enkoko. Ekyennyanja w'okitadde mu mazzi togenda genda ng'okigema nti Newcastle. Ekyennyanja nga bw'okitadde mu mazzi togenda kuda nti ogema ggombolo 1 oba ggombolo biki, no. Ogenda kubanga w'okitadde mu mazzi okanya gwe kiriisa okukiwa kye kyetaaga kimalize nga kikuwadde. Kati ekyennyanja ekirala ekikiriko nti example yino, ekyennyanja kino osobola okulunda emmale oba engege. Kaakati bwe tudda ku mmale nti emmale ate yo yamanyira okulya emmere naye ate eri ebintu ng'ebinyamanyama mu mbeera efaana bw'etyo. Kitegeeza nti kiri kitya nti ne woolaba ekikoko oba ekintu ekifudde oba ekisolosolo n'okisalaasala osuuliramu emmale neeba ng'esobola okulya naye oba togiwadde emmere. Kati engege eno gy'olaba gwe omulunzi w'enkoko, kalimbwe asobola okubanga akuyamba. Kalimbwe w'enkoko asobola okukuyamba okubeera nga olunda ekyennyanja kyo n'obiwa. Jukira enkoko oba otabudde bulungi emmere, kankati ojjaddemu ebirungo byonna, kati kalimba oyo muwadde enkoko. Era tutera ogamba abantu nti enkoko eziri mu buluuda, zibatadde mu buluuda, eziri mu buluudi, kalimbwe waazo akola bulungi ku byennyanja kubanga ekiriisa kyonna kiba weekiri. Kati enkoko ekyennyanja togenda kigema. Ekyennyanja togenda kubeera nga okikuba empiso, togenda kigema ku maaso, togenda kukwata biwato byakyo kifumitemu nga bw'okitadde mu mazzi. Kasoosoka n'ogimusa ekidiba ekyo ogenda kubanga omaliriza ofuna. Njagala kubuuza ekibuuzo gwali okundaba.
ali ebweru w'eggwanga n'ali mu ggwanga lyattu Uganda nti olina bugazi ki obw'ettaka oliraanye amazzi oba toliraanye newankubadde ng'eriyo ffe bannaffe abalunda nga tukozesa nzijja zaffe eri abakozesa vete wandibadde osobola okuba nga olunda ekyennyanja kati wobanga oliraanye amazzi ng'amazzi si gakukyusa nga ffe oba aga buli wiiki oba wiikisi 2 osobola okuba nga otandika okulaga okulunda ekyennyanja wano wetuli ziri fuuti 7 ku 8 naye tugenda teeka obudiba by'ebyennyanja nga farm business Uganda gw'omuwuliriza waffe omulungi oba omulabi waffe omulungi ennimiro poloti eno yonna yonna yeriraanyiddwa birime ebirala eriraanyiddwa mucere n'amayuuni naye njagala nkugamba ekintu kino nga kamera entunuddemu njagala nkutegeeza ekintu kino era ompulirize bulungi tewaliiwo ekidiba kimu bwe kiti oli ne wasimba eka ey'omuceere oba eka zimeka 2 oba 3 tasobola kukwata ku kyennyanja magoba g'osobola kifunamu oba oli kubanga okitegere akennyanja kamu kanusu 3 kabadde ku 2 engege emale ya nusu 5 ey'omulembe kankati njagala nkubuzeeyo enkoko ya mmeka ogitaddemu ogenda giteekamu ssente mmeka ng'enkoko ogenda giteekamu ssente mmeka ng'akagege akamu kanusu ebi n'abaana basobola otunda ebibi ennusu 2 nomaniza nga engege eyo ekyo n'ennyo ofunyeemu omutwe ogutaka wansi wa gumu omutwe ogutaka wansi wa gutya ng'ate ogenda kiwa omulundi gumu gw'omalirize tojja kudda engege emu egenda kulya ekkiro emu ey'emmere naye togenda gikwata omulundi gumu nti oleete ekkiro yiyo oleete ekkiro ng'ebyennyanja bwe biri oleete no bigenda bikwanga ku nkoko nti tosobola sitookinga mmere yonna n'olw'ensonga eyo gwali okundaba ate era gwali okumpuliriza wandibadde nga wettanira okulima n'okulunda tugenda kubanga twongera okubanga tukulaga ffe tubadde mu kupima tumaze okupima kati pulojekiti egenda kubanga etandika mu mbeera efaana bwetyo oli wakaba kakati omanyi kyogenda okukola